okuweza emyaka kumpi 31 abadde Namulundu. Emyaka 31 Namulundu ng'akoze ku nsonga z'abantu be nnyingi. Kyokka bwe tuba tujaguza amazaalibwa ge, essira tuliteeka ku bya bulamu ng'emu ku nteekateeka y'okukuza amazaalibwa. Tutegeka emisinde mu bunabyalo. Ensimbi eziva mu kugula obujoozi tuzeeyambisa ku mulamwa gw'ebyobulamu kitaffe gw'abasiimi. Okuva 2022 tuli ku kaweefube wa kulwanyisa Mukenenya 2030 w'anaatuukira nga tumugobye mu Uganda yonna. Kabaka Mutemi II yalondebwa aba UNAIDS mu 2017 okubeera emunyenye mu kulwanyisa Mukenenya. Obuvunaanyizibwa obwo bwali bwa nsi z'ebuvanjuba n'amakkati ga Afrika. Kyokka mu 2023 obuvunaanyizibwa bwagaziizibwa ne buzingiramu Ssemazinga wa Afrika yenna. Ebibalo kati bitulaga nti abakwati ba Mukenenya bagenze bakendeera. Abamulina bagenda ne bafuna eddagala. Ate abantu banyiikidde okwekebeza ate n'okumwetangira. Kyokka olugendo lukyali luwanvu era Beene yatukubiriza olw'obujoozi tudduke enkya nga bwe twejjukanya obubaka bwonna obutuweereddwa mu ngeri y'okwekuuma n'awoogera wa Siriimu. Neebaza abantu bonna, abakulu n'abato, amakampuni n'ebitongole, abakulembeze b'ebyobufuzi n'ab'eddiini, abaami ba Kabaka, abatakaana bonna abaguze emijoozi. Neebaza abavujjirizi baffe abakulemberwamu Airtel ne kuliko n'abalala ne bannankaga ab'enjawulo abawagidde enteekateeka zino, ate ne kaweefube ono emirimu wasiimye. Enkola yaffe nga bw'ebeera bulijjo, Ssaabasajja Kabaka atusimbula ku makya. Ekindeese wano olwaleero bategeeza Ssaabasajja Kabaka yasiimye enkya n'alinnya ku Buga Agnes Nabaloka y'aba atubuubira ng'atusimbula. Nga 21 mu Gulwansigo, Ssaabasajja Kabaka yagenda e Bulaaya okulaba abasawo be. Abasawo baali beetaaga okwongera okumwekebejja ate n'okulondoola obujjanjabi. Bw'atyo n'abasobola kudda mu budde so ng'olunaku lw'emisinde lwali lumaze okulangirirwa. Ssaabasajja Kabaka ajja kudda ng'abasawo bamaliriza okulondoola ensonga z'obujjanjabi. Nayogedde n'Omuteregga nga musanyufu olw'engeri abantu ab'enjawulo muri Pulezidenti Museveni, Sipiika wa Paalamenti Anita Among, n'ababaka ba Paalamenti, ab'oludda olw'obwa gavumenti abakulembeddwa Honorable Joel Ssennyonyi, abakulembeze b'eddiini omuli Kalidinaali Wamala, Supreme Mufti Galabuzi, Bishop n'abalala, n'abantu ab'emitendera egy'enjawulo, amakampuni n'ebitongole bonna engeri gye bajjumbidde emisinde gy'omwaka guno. Ssaabasajja Kabaka alina essuubi ddene tusobola okuwangula olutabaalo lw'okugoba Mukenenya. Cuucu atukoodde ffenna tudduke olunaku olw'enkya nga tuluubirira obuwanguzi. I extend my greetings to you all. We'll be turning 69 on the 13th of April 2024. We thank God for the life of our King. 69 years in a few days. We thank God for all the things that He has enabled our King to accomplish in the last 69 years. Out of the 69 years of our King to date, nearly 31 of them have elapsed since his enthronement. In those nearly 31 years, the Kabaka has addressed many issues concerning the well-being of his people. However, our focus is always on health as we celebrate his birthday. One of the
the programs marking the Kabaka's birthday is the Kabaka's Birthday Run. Proceeds from the run are used to promote a health cause as may be identified by His Majesty. Since 2020, our focus is on the fight against HIV/AIDS, so that it is banished out of Uganda by 2030. UNAIDS named Kabaka the goodwill ambassador for the fight against HIV/AIDS in the East and Central African region in 2017. However, that role was turned to the entire African continent in 2023. Statistics show that rates of infection have decimated since this campaign started. Those who are infected take their medicine. A big number get tested to know their status. And many have adopted measures to avoid contracting the virus that causes HIV/AIDS. I extend my appreciation to all people, young and old, companies and organizations, political and religious leaders, Kabaka's officials, clan leaders, and everyone who has bought the Kabaka's Birthday Run kits. I commend our different sponsors, key among them Airtel, and others and partners who have supported this cause. His Majesty the Kabaka usually flags us off. I'm here to inform you that the Kabaka has designated Nani and Rubuga at this now to flag us off tomorrow. On the 21st of March, Saturday Kabaka flew to Europe to see his medical handlers, and he hasn't been able to return in time for the birthday run. His Majesty the Kabaka will return home as soon as his medical handlers are through with their exercises. I talked to him, and some said he was pleased to know that many people, including President Museveni, Speaker of Parliament, Anita Mon, the leader of opposition, Joe Senyoni, MPs, religious leaders, including Cardinal Wamala, Supreme Mufti, bishops, and different companies and organizations have all joined this noble cause. His Majesty is hopeful that our mission of eradicating HIV/AIDS is achievable if we all comply with the advice rendered by the medical personnel. The Kabaka has called upon us all to participate in the run tomorrow in order to realize this goal. Mbebaza nnyo bannange mwebale ddala abayiseezo za ssaawa 10 tukeereye naye mwebale okugumiikiriza era tusaba amawulire gano